oyiti osobola okuyimba kukoona osoba nga oyimbako bano oyimbako bombe osobola okukuba yiti zinagamba tugenda kumanaginga nga tebumanyi bakuba yiti Uganda oshegera era njala omuntu asobola ogamba nda kumanaginga alien nga wakubamu nkoko ki alien kati full figure talina maanyi googera ku ndongo olw'okuba muwanyo birowoozo nenda bakuŋŋaanya bonna bali mu gurupu bweti awamu kwa bangi abagezezaako ne bigaana ate deni obufu ne bagaba babuze gye ate fe abagezezaako ne balaba nga ffe tuyise oli naffe munne ffe tetunaba kuyitawo gasi batidde butima mangu tunayitawo osegedde kubanga era tukyabasuubiza ati mugenda wulira akaliro kyokka atuledde bo balaba kaliro kati ate we tunaati abo bennyini mu kaseera ako betwogerako babawa n'ekiseera ne bagamba nti abo ba mwezi kuma bya myezi abiri abo ba mwaka bagende babapimira ekiseera lwaki tebamwa ku kiseera ko teyakubako waliwo yamugamba nti noyo tasukka guno kuba teyakubako yadde olunaku naye tasobola muwa kiseera mbuno tasukka nedwanca ng'ate n'olunaku talukubiri osegera Gamba ate ku kyendongo ekiriwa kibagamba naye kankibagambe ayani anaabagamba bwe kiri basigazaawo batono abasomyeko n'abakoze batya endongo y'omu Uganda eno n'ebyafaayo byayo buli gwe bayisangamu amaaso ne bamunyooma yekka yasobola ogikongojja omusajja bamuyita basudde ssebo bamugoba ku kyalo ewaabwe mbabba enkoko bubondo ayana olimba yo nayimba akaalo k'ebubondo kantama bamuyisaamu ki waliwo n'olukiiko lwatula mu 62 lwali lwa copyright ne lugwa butaka kati lwakuba nti ffe tubisoma kalere mbalowooza ate nno njagala nkubulire ebiseera ebisinga mbunne akulembedde nange yakulembera ku olwo teyali kino gwe baali basazeewo yaba akulembera just yeteeka waakulembera naye bwe yadda eri banne yabalaga mbu tebamanyi gwe mu lugero ojja mutegeera bacritics bano balina kye batuyamba mu music alien ne Dax beyamba statement y'omuzajja oyo gyayogedde entuufu omanyi bakigamba beyamba ku lw'okubanga baagala fuuka nkirabye ebbanga ddene olumu kirungi nnyo oli bw'abeera nga akola analysis oyo aba ayamba critic talina ddi we yayamba criticizing kye bayita gimmick marketing leka nze kati kambagambe ebyokusoma bawalaba nnyo nga bwe mwevuula muno kati ffe tusomye nnyo tumanyi nti muno biki onyo kye bayita gimmick marketing gimmick marketing yabuzaabuza kye bayita buzaabuza twebuzeebuze muno kati ffe tulwana kati bali bo tubatitega akawaani kaffe bo muno bajje ekiseera ekisinga tutambulidde nnyo ewantu awo naye kati ate munnange mukyasa kino si bwe guli mukyasa guno atasobola ajja kudda ebbali kubanga bwe tukolera bamanyi bapromota nga bayita mu bibiina byebyo bigattiramu ekibiina nga NAPA National Promoters Association abamu kubo basettinga emiwendo abayimbi gye bayimbira promota mutuufu okusettinga emiwendo ndi Kartel ayimbira 5 alien muwaawo 2 awo muwaawo 10 mwembi Kartel kale alien naye asooke naawe gye bapromota okusettinga omuwendo waliwo ffe kitwali tutera okukozesa n'ogamba nti omuntu asobola okubeera mutuufu mu nsobi okyegera osobola okubeera omutuufu muki nsobi kubanga osobola okuba nga oyita ku mutiba oti ekinyira kibeerako nga kirengejja nga kituludde wansi ate ekyo kirabanga gwe watambula yeesulise okyegera ate nga nawe n'agamba nti ngo teri mu interview okera bukeezi n'okola ki oyingira kati kagambe nno ekiri technical basu ya kafeero eyo nabe ebiguzo yabiddamu dda mu luyimba kafeero yabiddamu dda buli kwolaba ayogera nagwe onkubira essimu ng'ombuuza kati ayo bakyogererako bwanga olimba ndukubuulira yagamba kwegamba n'olaba akakazanyira mu Misiri yateganya abannyinijo nyini kajagala z'obugulu kati awo basi nakyekwongerako endongo giraba endongo yeyogerera endongo buli kimu ekyayo yakyekolera n'ekinyonnyola n'ekiteeka wali waliwo producer ate nga mukwano gwange Daddy Andre bajja agamba yamutegeka yasinga okusala mu Africa naye we namubuuza yagamba nti yategeka Andre on the beat yategeka Daddy Andre abayimbi mwawukana nti ntegesa Alien Skin mwana ate ntegese Wasiti Adenja
anti kati kinyiza okuddamu abo oba saaliyo bwemba njogera nya ebyenkwatako anti ngeza tuli ayizo gamba nategesa ali ensikino nanagamba nategesa esisya denja anaja nategeka ayine skini nategeka skini aliyeni ajja kuvaayo abanyonyole sinaba kutuukawo Dax Kartel nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 771 oba ku WhatsApp noti 777 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendera gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku senior esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. abakisoboka furniture center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors kosa dining tables. Gwali okumpi n'ewala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 3 8 kisoboka furniture buziza twagala kumanya ani afutinze biru za audio ani agenda okola ku video tewali agenda kubako kyakola mulufunide kubwerere gutafaayo nayo kikulu ntolwemba doweeruli ayo kutuuseeko just tetufa nnyo ku working oba ku formula fe nnyo ku answer nze nono ndaba mpagira omupiira ninze njagala goolo simanya ate wano bakoze tactics oba osaze oba oli akubye eddiimu ne gutuulayo nze njagala goolo era tebayinza kati omulembe guno gwe tuliko okumanyi omulembe guno tuba twagala goolo oba mwe muwoomesa akawoowo ffe twagala goolo oli mu mulembe gwani okiwulidde nedda goli omulembe gwani abuzizza omulembe gwayogerwa nti bajja nze ndi ku mulembe gwa Cindy ne Bobby Wine. Okay. Oli kugwane gwa Bebe Kulu. Gwekero. Oja kubere mabega wa kamera fe tubere n'abantu. Ensonga lwaki amagoli mabega wa kamera. Obubaka bwo. Lindako nkatana kuleta obubaka. Tana batubuulira. Omukyala agamba atya mu mwana. Omukijali. Jali bulungi. Ali bulungi abanange tabobeza toka awoweza ne rumonde abasinga balaba baserebu nga batandise okweyagala bagamba bati bagenda kuwangaala kye kisinze bakuma nali nera kundakutandikidde nga nkugamba nti bodda mu Bible omanyi omusajja mumumanyi namubagambi bamuyitani Simo wandi balese tebadde ati nti babaze n'ebyabo gambye Simo Samson nze njagala nkugamba ekino Samusoni bwe yafuna dirayira era bangi baayogera alaamusobola atya ati gwatagenda kwetikka Dax mu maaso eyo oyinza okufuuka imaamu ati eyo si calling yange ebintu sebo biri mu calling kuba olabika nga enjiri y'amaanyi sirina mafuta ago nedda just kiri kimu Katonda wabeera atonda abantu asobola okutaba nfaanana nnungi kati nze nyinza okuba nga siri wanfaanana nnungi kungulu naye munda mulungi twolekera embeera ey'etabbo ey'ekisiibo Dax osiiba ekyo kikulu nnyo n'abasajja abatali banzikiza ya busiraamu banaatera okuwunzika okusiiba kintu kikulu eri abasiiba nga baagala n'abasiiba nga tebaagala zenna bakyali bange eyo basiiba lwampaka kubanga tebalina zaakulya Dax ekintu omukulu alini kyakola
ekyokuta oluyimba bulunaku okyogerako ki kati golaba tiimu y'omupiira eri professional basobola okusamba omupiira ku Sunday ne baddamu ku Lwokusatu ne baddamu ku Lwokusatu ate ku Sunday zimaye bagenda kuddamu basambe kale bakolaga mbu ate no basambye nayo ate bagenda kuddamu basambe nayo eri tiimu baba bangi kati oluyimba lwaba bameka omu babiri osanzewo sebo tiimu era kyova otalisogamba gwenga tokikolangako kutayadde buli mwezi ng'otuwa oluyimba mbadde bize kati nzize nawe ogenda kutwala tactics ze ntadde leero n'ekyo ogenda kuta oyeggulo yatadde temunsindika oyeggulo yatadde ntadde leero tutadde leero kyekikulu leero naye tebunnaja tezinnawera 6 oyinza okudda nnyinza okutola olulala wano wennyini era obubaka obusembayo kubanga weeziri aje tuzeekolera tuwunzike n'obubaka obusembayo eri mama w'abaana ali waka obudde buno amugambe kyaliko eno ategeere anti amugambe kyaliko eno ngate yakava ku Snapchat sekisenga vuddemu ngazzeemu kadireka saagala kumuwa obubaka busembayo olw'ensonga siri mu kukola kiraamo gatali mukola kiraamo ate mumuweereza obubaka obusemba bannange twawukanye owaayi abaagala okukolako ennyimba nammwe bakola batya kateera ayagala okukola oluyimba naawe akola ate nga alien wakoze ffe tulina bukodyo ffe kasita otusuubiza nti ffe kasita otusuubiza tetulina nze sirina buzibu bungi obakano nze kasita osuubiza nti toli mu bino ebyabaarupi nti oyagala dduweerera simanyi oluweerere nga mwana school fees nkwatiriremu ninderindemu mudde byoyimba byebyo bitwongerayo ffe sijja gamba ffenna kuba ffenna tetwagala kweyongerayo aliyeni sebo gwayimba naawe alina kukola atya alina okuyimba naawe omulala kuba kateeri tumulabye n'abasigadde alina kukola atya alina kufaanana atya alina kujja naki aga okuyimba nange yesebo alina okukola ennyo ekyawulira ekigenda omukolera nyimbe naye owaayi naye abantu bajja kwebuuza manyi abantu baffe balaba comments bajja ziteekawo wansi awo ti ekyambalo tulabako USA ate tukiringa ekyamagye kiki ekigenda mu maaso onsanzeewa studi eriruddawa salama tuli USA gwe kyowera kyoyagala okufuula ewantu kifuule eze Uganda enyumira nga Amerika omwana akayimba Uganda esinga Bulaaya akasemba eryo siraba na nze nno ntambudde nako siraba egisinga Uganda gambe Uganda esinga Bulaaya nkyanoonya egisinga sigiraba abantu abakuba emboko bebake ku ssaawa emuzino mmeka lwaki temuli wamu akasemba ewo abantu bagamba gift of kado yo okolako ddi naye kado ali luddawa mwali mu Kampala mu yatujja kumugwako